Godfrey Lukwago ngubabbyeko ppiki ye ku kyalo Kako mu ggombolola y'e Mukungwe. Ono yamupangisizza okuva mu nnyendo Masaka ku ssaawa nga 2:30 ez'okumakya. Baba batuuka mu kabira mita nga 2 okuva ku poliisi y'e Kako, omusaabaze n'amwefuulira. Yagezezzaako n'okumusala obulago kyokka Katonda n'ataasa era ne bamulekaawo ng'ataawa. Omusirikale okuva ku poliisi y'e Kako yamudduukiridde n'amutwala mu ddwaliro e Masaka okufuna obujjanjabi kubanga badde mu mbeera mbi. Lukwago anyumya bw'asimatuse okuttibwa. Yadde talina nsawo nawa alabika byabadde munda mu sweta dunga ku jjaji. Nasanze omusirikale ng'ayeza ne mugamba afande ennyamba omutemu atemudde n'atwalako ne ppiki. Kati omusirikale nanga agenda wali mu ofiisi. Bwe nagenze mu ofiisi na bali ne bajjayo emmundu ne babuuza aliwa, ne badduka bakwata gye nabalagiridde gye bansalidde. Aba boda ne bavuga ne bagendayo ne bamunoonya nga tebakola tebamulaba. Omwogezi wa poliisi mu kitundu ky'e Masaka n'emiriraano Paul Kangave ategeezezza nti bakutteyo omuntu ateeberezebwa okubeera emabega w'ekikolwa kino. Naye twakitegeddeko nti waliwo gwe tuteebereza okubanga y'omu era kubana abantu abadde benyigidde mu kikolwa ky'okutta Lukwago eyagenzeyo ne yeebuzaabuza ne yeeyita ky'atali ng'ayagala okumubba mu ddwaliro ng'amusuubiza nti alina eddwaliro lyali agala omutwalamu afune obujjanjabi obusingako obwawali Masaka Referral Hospital. Ate so nga tulowooza nti Masaka Referral Hospital mu disitulikiti eno y'erimu ku ddwaliro erisinga okubeera n'obujjanjabi obulungi. Poliisi oluvannyuma esobodde okuzuula pikipiki eno ebadde ebbiddwa. Oluvannyuma ennyo ne tufuna essimu okuva mu baganda baffe ab'emitiyana nga batutegeeza nga bwe baadde bakutte ppiki eyo. Abaana bajagala